بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. baganda bange mwenna abawuliriza tusaba Allah tabaraka wa ta'ala tusasire eno social media etufuukire ekkubo erimu ku makubo akagendo tuyingiza ejjana firdausi nuzula ma'a nabiyina wasiddiqina washuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bobofunya akatambikano muganda wange gwawuliriza olwaleero ne mwannyinaze ali eyo eyekusise, ali mu kukola, ali mu kufumba, ali mu kuyonsa, ali mu kulabirira abaana. Akantu kano kongereyo ne munno akawulireko. Mujjukire bulungi nti obutambi bwonna bwe tusindika wallahi tubeebaza alhamdulillah, mwebale busaasaanya, mwebale kufuna mpeerezo ze mulisanga mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, okusingira ddala ekiseera kino ekiri nti bayikiriza omubaka alayhi salatu wassalam ne bamuteekako ebyo byatakola nga kyetulina okukola nga tumumanyi omubaka waffe yaani, era bwe baba bamuvume bwe batyo ddala yabikola ebintu ebyo, obulwadde obusinga obubi mu busiraamu bwe butamanya. Era ekintu ekyo bwe kiba kikutuuseeko n'oba nga tomanyi mubaka kye yakola, ate kikuteeka mu ssaddala ne kikuteeka mu kifo kirala. Naye amawulire gano bwe gakutuukako ng'omubaka alayhi salatu wassalam omumanyi obadde omusomo ogamba nti aa teyakikola omubaka waffe omulungi. Ono ye muganda wammwe, mwannyina mmwe, omwana wammwe Ahmad. Mbadde era nsaba kuzzaayo wali we twakoma nti Kuswayi yatandikawo Abakuraishi, naye bwe twali tumaliriza twagamba nti Kuswayi oyo gwe mulaba yayimiriranga ng'akola fundraising, nga basajja banne abajja mu ssente ez'abalamazi, n'abagamba nti Allah tabaraka wa ta'ala yabawa emikisa egy'okulabirira bahujjaji. Tukimanyi bulungi nnyo nti abantu babazze wano baba bantu ba Katonda, baba bagenyi, ate bano si bagenyi baffe, bagenyi ba Allah tabaraka wa ta'ala. Tulina okubalabirira, tulina okubanywesa n'okubaliisa. Bwe baamalanga ne baleeta ebyokulya, amazzi, ne baleeta ebintu ebikozesebwa, ne babikuŋŋaanya, era n'asobola okuyamba bahujjaji. Kuswayi ono yamanyanga okuteekawo omuliro ogw'amaanyi ennyo ng'obudde bunnyogoga nga bali e Muzdalifa. Ku muliro ogwo gwennyini omunene bahujjaji baasobolanga okujja ne bajjako emiriro gyabwe emitono ne bagitwala mu ttenti zaabwe basobole okufumba. Kuswayi ono yasima oluzzi. Ebiseera bya Kuswayi tewaaliwo Zamzamu, oluzzi lwa Zamzamu lwali lwaziba dda, wabula yasobola okusimisa oluzzi abantu basobole okunywa amazzi. Bwe tuddayo emabega, Juruhumu bw'amala okutegeera nti Khuzaa agenda kuwangula mu katambi kali ketwavuddemu, n'aziba oluzzi lwa Zamzamu lwonna. Kati awo tuzzeeyo emabega nga ne Jesus Isa alayhi salatu wassalamu yakagenda mu ggulu. Kankiddemu kino, Bajuruhumu bwe balabanga ba Khuzaa bagenda kubawangula ekidiba kya Zamzamu ne bakiyiwamu ettaka. Bwe bamala okuwangula ba Khuzaa baanoonya amazzi ne gabula, era waayitawo emyaka nga 3 ku 4 nga tebannazuula luzzi lwa Zamzamu olwo. Abantu b'e Makka amazzi gaababonyaabonya nnyo ebiseera ebyo nga bagajja mu bitundu birala nnyo. Tukimanyi bulungi nti n'enkuba tetera kutonnya Makka, naye nga bw'eba etonnye baatega emidumu amazzi gye gava eyo waggulu ne bagalizaavinga basobole okukozesa amazzi ago. Kuswayi aziikibwa mu kitundu kye bayita Hujun, eyo limbo ennene gye baziikamu abasiraamu, boolaba be baziika e Makka nga bagenze. Omwana wa Kuswayi Abdi Manaf erinnya lye ery'amaddala ye Mughira. Manaf kitegeeza akuzibbwa obulungi. Abdi Manaf ono yamanyibwa n'obulungi bwe nga alabika bulungi nnyo, nga musajja muwanvu nnyo, nga musajja teyeerya ntama, nga musajja amanyi okwogera, ate nga musajja munnabyabufuzi, ate era nga muntu mulamu. Era ku mulembe gwa taata we yali amanyiddwa mu mbeera ze ez'obujjagujjagu n'obugezi, era yaweebwa obuvunaanyizibwa obuwerako, era abantu baali bamwagala nnyo. Hashimu si linnya lye, era Hashimu nalyo linnya baalimuteekako buteesi. Lwaki? Erinnya lye eryaddala ye Amuru. Hashimu kiva mu kigambo Hashama Yahshumu,
ala wazni fa'ala era nga kitegeeza okukanda eŋŋano. Yayitibwa omukanzi w'eŋŋano ya barley olw'obugabi bwe n'okuweereza bahujjaaji n'abalamazi okulamaga ku nju ya Allah. Kigambibwa ti Hashimu teyalyanga yekka, buli we yali ng'agenda okulya ekintu bw'ati ng'alina okubeerawo n'omuntu. Ye musajja mu Bakuraishi eyatandikawo embeera z'ebyenfuna. Taata we yakola kye yakola ne beddiza Makka, naye ye Hashimu ng'omwana yatereereza ddala ebyenfuna by'e Makka. Yakikola atya kino? Katukimanyi bulungi rihlata shitaa'i was-sayf Allah gy'ayogerako mu surat Quraish. Oyo Hashimu yatandikawo enkola eyo rihlata shitaa'i was-sayf. Ebiseera ebyo Hashimu yateerawo enkola eyo, enjala yagwa. Enjala yali mbi nnyo eyagwa nti Semaka yaddiranga abaana be bonna oba ezzadde lye lyonna ne mukyala we ne basima entaana zaabwe nga tebalina kye balya, nga baagala okufa ku basangaawo bagwe bugwi mu ntaana ezo. Naye Hashimu olw'amagezi Allah tabaraka wa ta'ala ge yali yamuwa, nga yamuwa ekitone, kyava ateesa ne banne n'agamba nti lwaki tetutandika lugendo lwa kyeya n'obutiti, mu kyeya nga tugenda e Roma ate nga mu butiti tugenda e Yamani. Enkola eyo yabakolera nnyo. Ne batandika okugenda mu kibuga kye bayita Bozra, si Basra, Bozra. Bozra kisangibwa mu Syria era kiri wabweru wa Damascus mu kibuga ekya Syria, ovugirawo mayiro 8 okuva e Damascus. Bw'amala okutuula ne banne n'agamba nti abantu bajja ne balamaga wano eno Kaaba ya Allah, lwaki situtandikawo nga bwe baba bazze nga bafuna enniya bbiri okujja okulamaga enju ya Allah n'okusuubula. Era nga bwe kiri olwaleero ti abaana bagenda e Makka bagenda n'enniya bbiri ez'okusuubula n'okukola tawaafu. Era nga bwe tumanyi bulungi nti ekifo mu busuubuzi kitwala ebifo 3, location. Ekifo baali bamaze okukifuna nti ye Makka. Kaakati we bajja ebyamaguzi waali Bozra ne Yamani. Bwaba wayagala ebyekifirika oba bya kiyindi oba nga spices ezo baazijjanga Yamani. Abayindi bajjanga nnyo, baleetanga nnyo ebyobusuubuzi byabwe e Yamani. Ate n'agamba nti bwe tuba twagala okusuubula silk n'engoye ezirabika obulungi tugenda Bozra e Roma. Ekifo ekyo ne kifuuka senta ey'okuba nti abalamazi babazze babeera n'enniya 2 bagula ebyo bye beetaaga ne baddayo nabyo ewaabwe ate era ne basobola okukola tawaafu. Hashimu ekyo kyamugaggawaza nnyo, yensonga lwaki yaliisa abantu, yensonga lwaki yali talya yekka. Allah yamusumulirawo olusumulula olw'amaanyi. Allah tabaraka wa ta'ala yakikoonako mu surat Quraish n'agamba nti ekyo nze nakibakolera. Liilaafi Quraish ilaafihim rihlata shitaa'i was-sayf falyabudu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Enkola eyo Allah tabaraka wa ta'ala ajogerako mu surat Quraish nti enkola y'Abakuraishi rihlata shitaa'i eyali ey'obusuubuzi bwe baasuubulanga mu butiti was-sayf ne mu butiti. Falyabudu rabba hadha albayt, musinze oyo omulezi wammwe nannyini nju eyo abakoledde ekintu ekyo. Alladhi at'amahum min ju'i, oyo eyabaliisa era abaliisa mu ki? Enjala bw'eba egudde. Wa amanahum min khawf, ate n'abawa obukuumi obulungi bwe mubanga mufunye okutya kwonna, ate era n'abaleetera emirembe mu kutya. Hashimu lwaki yayitawo? Ekisookera ddala emaali eno yali oba caravans zino zaali zigenda ku nju ya Allah nga z'abalamazi. N'ababbi bennyini abaali bateega emaali ezaali zigenda oba ezaali zigenda mu bitundu ebyenjawulo, eyo baagirekera ddala ne bagivaako. Hashimu n'agaggawala olugaggawala olwannamaddala. Ekyo kyamugaggawaza nnyo. Kati guno omulamwa ogwa Kuswayi ne Abdi Manafi ne Hashimu nga famire gwakuleeta ssuubi eryo ery'okutaasa Makka, era baasobola okukikola kubanga Kuswayi yasobola okujja Makka kuba Khuzaa bw'amala okutereeza Makka, Hashim n'aleeta ebyenfuna, Allah n'amuyisizaako ebyenfuna. Kati ate oluvannyuma muzzukulu waabwe Abdul Muttalib Allah n'amusaasira
n'azuula oluzzi olwa Zamzam ne lukomawo. Ekyokulabirako mu Amerika, ba Rockefellers ne ba Mayflowers mu Amerika wano ne ba Kennedy. Olwaleero famire ezo zenjogedde essatu tekyasobola kubonaabona. Lwaki? Lwakuba nti bajjajja baabwe baabakolerera. Senga tebaakola bye baakola, olwaleero baali badde nga nze naawe, baali badde mu nkuyanja. Naye olw'ebyo bye baakola bajjajjaabwe baabakolera amannya, ti olwaleero bazzukulu baabwe bali bulungi. N'olwekyo okuva ku kusayibwa awamba Makka, Hashimu n'atandikawo ebyenfuna. Abdul Muttalib n'aleeta oluzzi lwaki lwa Zamzamu n'azuula oba n'alukomyawo. Omubaka alayhi salatu wassalamu agenda okujja ng'amannya ago togeepankirako n'okutuusiza ddala olwaleero. Era olunyiriri luzimbibwa lutya? Olw'ebyo bajjajjammwe bye bajja bakola. Olunyiriri kwe kuzimbibwa. Olunyiriri olwo bwe lwefeebya n'abajja oluvannyuma lw'olunyiriri olwo baba banafu. Naye bwe babyebeereramu nammwe mufuna ekyomugaso. Katwalimu ekyokuyiga wano ti banne tulina okwebeereramu. Hashimu yali musajja mugagga nnyo ne bamufunira ensaalwa baganda be. Muganda we Abdishamsi obujja bwamukwata ne kizibwe we Umayya, nga Hashimu obugagga buyitiridde. Akakuubagano ako aka Umayya ne ba Hashimu ne ba Abdishams okusingira ddala kwatandikira ku Hashimu nga bamaze okulaba nga afunye sente empitirivu nnyo. Era paka omubaka alayhi salatu wassalamu yajja. Hashimu yawasa abakyala bayitirivu nnyo. Embeera eyo eyedde eyo gye baali bakozesa buli wamu yali emanyiddwa nti omusajja alina sente yalina abakyala bangi. Era omu ku bakyala ba Hashimu, jjajja omubaka alayhi salatu wassalamu, yali ava Yathribu, olwaleero Madinatul Munawwara. Omubaka alayhi salatu wassalamu kyagenda okuzuulibwa ng'alina oluganda ku bantu b'e Madina b'e Yathribu, nga kiyita mu mukyala Hashimu gwe yawasa. Ekyo ekyafaayo nkinokoddeyo olw'obujulizi obuliwo nti Allah tabaraka wa ta'ala yali akigezze. Lwaki emijiji esatu giyitawo? Lwaki ebyasa bisatu biyitawo? Ate oluvannyuma ne twekanga ng'omubaka alayhi salatu wassalamu ayina abantu baalinako oluganda e Madina. Kati nga baganda be ba Answari, omu ku bo Abu Ayyub al-Answari, Allah tabaraka wa ta'ala yajjululira Hashimu mu lugendo olw'obusuubuzi ng'agenda e Falastini ng'atuuse mu kitundu kye bayita Gaza. Era ne bamuzimbira Masjid Sayyid Hashim, Ghazatu Hashim n'olwaleero era omuzikiti baguyita Masjid Sayyid Hashim. Bw'afiira mu Gaza, maama wa Abdul Muttalib n'atwala Abdul Muttalib e Madina e Yathribu, kubanga waali tewali agaana. Jjajja omubaka alayhi salatu wassalam yakuzibwa mu kibuga. Omubaka alayhi salatu wassalam oluvannyuma kyagenda okusengukamu. Ekyo si kyamagero. Allah tabaraka wa ta'ala si yakigera ekyo ekyokuba nti no jjajja omukyala ava Yathrib. Yali nteekateeka ya Allah tabaraka wa ta'ala. Era Abdul Muttalib erinnya siriri eryo Shaybat al-Hamd, jjajja w'omubaka alayhi salatu wassalam, lyerinnya eryo eryali lyamuweebwa. Abdul Muttalib lyamuweebwa oluvannyuma lw'okuba nti nno yayina envi wakati wa kawompo, nga si lwa bukadde naye nga bwe tubeera n'abaana oluusi bakalimagezi. Abamu baba bawaana nti balina amagezi mangi, abamu bagamba nti bajja kubeera basajja ba buvunaanyizibwa. Era bwe kityo bwe kyali. Abdul Muttalib yakulira mu Yathribu. Maama we teyamugambako wadde ng'akula. Lwaki? Hashimu bw'afa e Gaza, maama yali yakafuna olubuto. Tujjukire nti ebiseera ebyo abakyala baali babayigganya nnyo, nga bw'aba ayogedde bajja musigaza omwana azaalibwe, omwana bamusigaze, oba agende. Naye yafuna akakisa era zaali nteekateeka za Allah, n'addayo e Yathribu era gye yasumulukira gye yazaalira. Ebiseera ebyo abaana baali bakuzibwa n'abasajja balina ssente nnyingi, ate Abakuraishi balina ssente. Ekyo kyali kigenda kubeera bwe kityo senga maama wa Shaybat al-Hamd Abdul Muttalib yayogera. Kati taata wa Shaybat al-Hamd omuto yali akyadde nga agenze e Yathrib okulaba mukyala wa muganda we bw'akyala e Yathrib